Kudamu ku Livans eganya okusiba nedda Livans kati omukazi okujjayo omwana ng'alitrasa mwana nasuka ne batomera omwana otegere ekintu ekyo kati omwana mu kutaasa omwana omukazi n'agenderamu. Loole ekika kya Fuso Fighter namba UAV 788 ebadde etisse muwogo wamu ne kasooli eganya okusiba n'esaabala abantu nga bino bibadde mu industrial area mu kibuga Jinja. Abeerabiddeko bagamba nti mmotoka eno esoose kwekyanga olwo ddereeva n'agyesonyiwa wabula waliwo omuntu omulala azze n'agyewangako ng'agamba nti ye asobola okugituusa mu kifo weebadde erina okutuusiza kasooli ng'olwo bw'agisimbudde emulemeredde n'egaana okusiba bw'etyo n'esaabala abantu. Okweinamira kw'amaanyi ino omuntu bw'aba nga ti driver yandibaire asaani eba emmotoka yabikuwaako aye bamukobe bulungi ati emmotoka eyo gireke emmotoka teri kusiba era yasalawo okwingira emmotoka bwegye Livans edabwidde paka abantu ababiri betuliwulira oba abasatu kuba omulala afuyirirewo owookubiri omwana we agire mwirwaliro tulikuwulira nti yena okufa ati afuyire. Ekyankalanyemuuko mu kukyankalanamuuko nga tesiba omukka nga mutono kati mukuddamu ku Livans wane nomukuddamu ku Livans eganya okusiba nedda Livans kati omukazi okujjayo omwana ng'alitrasa mwana nasuka ne batomera omwana otegere ekintu ekyo kati omwana mu kutaasa omwana omukazi n'agenderamu. Gye biggweredde nga mmotoka enessa omukyala Masitula Ifuka abadde agezaako okutaasa omwana we ng'eno mmotoka gye musanze n'emusaabala n'emutta ng'abatuuze bategeeza nti mmotoka eno ekosezza abantu abalala babiri era nga bano bali mu mbeera mbi. Ng'empakira edduuma yayenda kugira Livans yamulemerera yayingira mu makyapati yabita oli omukyala akola chipusi yamubana n'omwana we n'omukyala owundi yamena amagulu omwana agiri ng'alinamuko ak'obulamu amutwala mu ddwaliro ayekyembi yena atufuire nti afiire. Poliisi ezze n'eggyawo omulambo wamu n'okuddusa abakoseddwa mu ddwaliro ekkulu Jinja nga ye omusajja akoze akabenje kano abinnyise mu nsuwa. Omwogezi wa poliisi mu Jinja James Mubi akakasizza akabenje kano n'asaba abagoba b'ebidduka bulijjo okusookanga okwekebejja mmotoka zaabwe nga tebannazitwala ku luguudo. Eno ebadde etisse muwogo ne kasooli kati driver abadde alivansinga then omukyala ow'emyaka 22 ng'ali mu kakiyosiki Masitula Ifuka n'alaba driver ng'ali mu kulivansinga naye omwana we abadde azannya magumba mwana wa myaka 2 ng'ali mu kuzannya kati n'ava mu kakiyosiki asevinge omwana omwo weba eri mu kulivansinga at least ne driver omutendeke olina nga tonaba nakuba kisumuluzo olina okusooka okwetoloola emmotoka n'otunula n'ewansi eri bwoti olabe kubanga kisobokera ddala n'omuntu omukulu ng'ali ewansi yeebase naye nga tokimanyi kati ekifo ng'ekyo ekirimu abantu abangi ekifo kiri bize driver competent driver ekyo kyolina okukola. Embasman yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agale.